If you decide to remain in the darkness kingdom, the same time they want to decide either to come in the light kingdom. Colossians 1:13 it tells us that he delivered us from the powers of darkness. And he conveyed us into the kingdom of the Son. So when we give our life to Jesus, we come from the darkness and in the light kingdom. In the kingdom of our Lord Jesus. And his name is Jesus, the one who created us and heaven. Celebrating 14 years, 20 years in ministry. So Jabat Waramu in a free transport. Hallelujah. Nga sitani yabawamba, nga sitani yabasalako, ng'oli okuwona alina okugenda mu ssabo, ng'oli okuba obulungi alina okweraguza, ng'oli okubako kyaba alina okubako kyakola. Abaganda bakuyita kwetambulira, naye nzize kubategeeza olwaleero Sumba yavaayo mu basamize, tewakyali mutinifu kugasumba, era gwakyasamira, gwakyakkiriza mayembe. Njagala kutegeeza olwaleero kyekiseera osalewo. Ekyomukisa omubi, waliyo abaasangiddwa ng'olwedde yabawamba. Mukama yebazibwe. Nga baakuloga baakutuusa ne ku kisenge nga tokyamanyi nakiddako, kati n'obasanga banyumya. Musumba, nze sente zimpita mu ngalo, kuba mu ngalo za Yesu, kubanga mu ngalo yo mulimu ekkubo. Nzize kulangirira Yesu olwaleero eryo ekkubo eryakuba mu ngalo zo, mu linnya lya Yesu nnyini Sumba, nziziba mu linnya lye. Obasanga bagamba gino mu kitundu eky'Essumba, ebizimbe ebizimbiddwa ne bikoma mu madiriza bye bingi okusinga ebiwedde. Mukama waffe yebazibe. Bw'oba tokolangako that research, go and make it. Sumba emizimu gyali gyagisalako, naye ekiro ky'olwaleero tulagira buli jembe, tulagira buli mizimu, tulagira buli musambwa, tulagira buli mulogo, tulagira buli ssabo, omuliro. Psalms 24, Zaburi 24. Read for me chapter verse 1 egambye etya ensi yani kakati olaba be balokole bannange tulina ekizibu. Mukama yebazibwe. Ekifo ky'okunoonya nnyini ensi tunoonya abasumba abanene. Can you please change your mindset today? Mukama yebazibwe. Ensi ya Mukama, tewali musumba owning ensi. Mukama yebazibwe. Ensi yani n'okujjula kwayo, naawe oli wani? Bw'onaanoonya Katonda n'otanoonya musumba, mu linnya lya Yesu ogenda kuwangula. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Ddamu osome that verse, somera ebibereberye. Bana motoka, tewali yazaalibwa na kizimbe, tewali yazaalibwa na sente, tewali yazaalibwa na mannya manene. Ensi yali njereere. Mu linnya lya Yesu nkusabidde, Katonda agaba obugagga, Katonda agaba emmoroka, Katonda agaba ennyumba, Katonda agaba amannya manene, akuyimuse. Mukama waffe yeebazibwe. Kyeweetaaga kiri kimu, tegeera Yesu.
Amina. Egyo emizimu tegyaliwo. Praise God. Agamasabo gyogenda kati kankuweyo n'ekisembayo ekiddirira ekisembayo. Amina. Amina. Mukama yebazibwe. Ensi Mukama yebazibwe ya Katonda, era buli muntu gwolaba gweweegomba bw'okkiriza Katonda n'omutegeera osobola okubeera oyo n'okumusingako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Mukama yebazibwe. Haleluya. Katonda w'abantu bonna, tasosola mu mawanga. Mukama waffe yebazibwe. Kubira engalo za Yesu zinoge. Katonda tasosola mu mawanga. Kati crusade njagala oyingize mundaayo ekigambo ekigamba nti Katonda w'abantu bonna. In fact bwe tusoma Bible, Katonda tamanyiyo omusiraamu. Listen to me very carefully. Katonda tamanyiyo omusiraamu. Katonda tamanyiyo omu-Anglikani. Katonda tamanyiyo omukatoliki. Katonda tamanyiyo enzikiriza yo gwe gy'oyina. Katonda amanyi abantu be yatonda. Mukama yebazibwe. Kyava ayogera agamba tayagala mwonoonyi kukola ki? Kufa. Mukama yebazibwe. Bino eby'amadini byefe ababyeyita ne bifuuka politics, ebyobufuzi byeŋŋamba ne weemalako emirembe abawo omukisa Mukama abavudde mu different churches ne mugamba katugende tuwanike bendera ya Yesu waggulu. Mukama bampeera omukisa, bembanyi n'abasiraamu abampuliriza Mukama abawo omukisa. Bembanyi n'omusamiza ampuliriza kubanga ogenda kulokoka Mukama akuwa omukisa. Bembanyi nayo omutamiivu ampuliriza Mukama akuwa omukisa. Mukama yebazibwe. Zinali musajja mwenzi nnyo. Mukama yebazibwe. Gamba nti nnyo. Kati singa Yesu teyali wabenzi nze nandibadde wano. Mukama yebazibwe. Nze ndinnya ennyonyi. Mukama yebazibwe. Tudde n'abanene. Owulidde ngenda kufuuka dokita. Mukama yebazibwe. Basize omukyala nimujja mu lujja lw'omusajja nimukuba n'embaga. Amiina Yesu. Mukama yebazibwe. Embaga etabangako mu nsi yonna gye nakola nze. Haleluya. Ebyo bibyo oba ogamba wagikola nga nnene. Praise God. Ddala ddala singa Yesu teyali wabenzi nze nandibadde wano nga njulira Yesu. Amiina. Mu nsi yonna kino kitwale. I'm a proud man. Tewali muntu eyansinga obwenzi. Mu nsi yonna nkwata ekisooka. Wali agamba nti nakato kyayenda olimba nalokoka. Amiina. Mukama yebazibwe. Haleluya. Nze olunaku lumu nebakanga n'abakazi bana olu kyenjogera ge mazima. Nayina sente sibangako mwavu mu Kampala by the way. Mukama yebazibwe. Haleluya. By the way teri mwenzi mwavu. Amiina. Newe nafunira maama w'abaana nga nyenda mumukubire mu ngalo yaguma. Bakyalamu abali eyo mugume omwami ayenda saba. Amiina. My message is obubaka bwange bugamba Katonda w'abantu bonna. N'oyo gw'olaba ng'omutamiivu amumanyi n'okusinga bw'olowooza. Yokaana 3:16, the last scripture. I conclude this crusade. John chapter 3 verse 16. Somako gwe.
kubanga Katonda bwe yayagala ensi newosooka n'okomaawo. Njagala ombuulire omutamiivu ali luddawa? Gamba nti mu nsi. Omwenzi ali luddawa? Omusamizi ali luddawa? Omusiraamu ali luddawa? Omukatuliki ali luddawa? Omuangirikani aliwa? Omulokole aliwa? N'agamba atya 16? Kubanga Katonda bwe yayagala ensi n'awaayo n'omwana w'omu yekka, oyo buli muntu yenna akkiriza Yesu togenda na kubula yadde, naye ogenda kuba n'obulamu butaggwaawo. Esente n'oba n'obugaga n'oba n'omukyalo omu n'oba n'abaana ate nga basoma. Amiina. Manyi abalokole naddala nga ffe ababuulizi b'enjiri bwe tuwogera tetumala, but because of time yebazibwa Yesu tugenda kuyimba oluyimba lumu then tusabe. Praise. If you know how to lead it, extend in front. Ekyalo kya Ssumba kyabaddemu entiisa. Twabirabye ku mawulire ng'omuntu yasse munne. Those are spirits. Egyo myoyo eyakikoze teyakigenderedde. Mwate emyoyo bwe gikwambala okola by'otategedde. Waliyo n'abaana oba mu maka nga tategedde. Mukama yeebazibwe. Mwattu n'atuuka eri neyejjusa ng'omwami aleese omulala oba ng'omukyala afunye omulala. Bambi yayogerako bwogezi ye n'anooba. Mukama yeebazibwe. Waliyo n'abalekulira emirimu nga talina ate na mulimu omulala. Amiina. Those are spirits, because Bible eyogera Efeso 6:12 tetumeegana na musaayi na mubiri wabula b'amasaza abafugira waggulu. Katugenda kusabira Ssumba because kyekyatuleese. Mukama yeebazibwe. Amiina. Mukwano gwange ennyo juzi yazze ku kyaki n'atubbira ebyuma teyategedde. Nze nonjogera Mwattu sisirika nnyo. Mwattu teyategeera. Haleluya. Tinze namuleeta ku kyalo ye yasazeewo kutubba. Haleluya. Naye Mukama yatuwadde ebirala kubanga we serve a mighty God. So wanike emikono waggulu nga olunaku olusooka tulangirira Ssumba to be for Jesus. We dare far proclaim this village that there is no sorcerer. Tewali musamize, tewali mujini, tewali muzimu, tewali ssabo, tewali muntu yenna agiowuninga naye Kristo Yesu yagitonda. Therefore tugisabidde ebeere ya Katonda na buli mwoyo omubi ogubadde gufugirako ogw'okutta, ogw'okubba, ogw'obwenzi, ogw'obwavu, ogw'okudda emabega, ogw'obutamaliriza, ogw'okukoowa mu linnya lya Yesu, ogw'obutalokoka, ogw'okunyooma gufe mu linnya lya Yesu. Amen. Eyandibaddeyo olwaleero genda gigaba nkya, naye wulirayo bino. Tetulina simu yokka, tulina n'ebirabo ebiddako. Mukama yeebazibwe. My Bishop Professor Solomon ye n'agaba byapa bya ttaka. He's my role model. Era buli kyenkola ngezaako okumufaanana. Amiina. We have two options. Tuyinza okugaba emmere oba tuyinza okugabira abaana ebitabo abadda ku ssomero. Nali ngabyeko ebitabo ku kyalo kino ababifunako mukimanyi nga wafuna ku kitabo bwonika ku mukono toswala ifya emmere oba ebitabo. Naye listen, Mukama yeebazibwe. Olunaku olw'enkya tujja kubeera ne sekuritale ng'atudde ku mulyango wali. Amiina. Kakati buli atuuka mu kifo kino tulina two procedures ezigenda okutwaza ekirabo. Amiina. Amiina. Osobola okuwangula scholastic materials ez'abaana bo zonna ezigenda okudda ku ssomero, naye kino kyogenda okunkolera kimu kyokka. Amiina. Mukama yeebazibwe. Nga bwe tuli wano
Amina. Buli ajjayo n'abantu 5 nga tebaabadde wano leero ng'ate sibamanyi. Oba amwaikiriya Mukama yebazibwe, kubanga this is Good News Church. Good News Church kitegeeze kanisa y'amawulire amaki. Kakati why are you so selfish? Lwaki weeyagaliza wekka? Kati yali agamba tubeere batono olwo nyinza okufuniramu nenfuna smartphone. No, kati munzikirize tukkaanyi. Mukama yebazibwe, mu linnya lya Yesu nga ndayira buli anajja n'abantu abasuuka 5 nga tebaabaddewo leero, enkya afune ekirabo. Amiina. Kati bw'otuuka wano wandiika erinnya lyo ne namba y'essimu, suula mu kye banaaba bataddewo. Era bw'otuuka, don't just sit, totuula butuufu, genda ku kitabo wandiike essaawa z'otuukidde. We shall arrange better ebyolwaleero bwe bireke. Enkya it will be massive. Osulemu enamba y'essimu n'erinnya lyo. Then bwe naaba amaliriza nga bwemaliriza, tugenda kutuma amannya ago wano ku kitunti. Tugenda ne smartphone sinkadde mpya. Mukama yebazibwe, ebyo Katonda byakola, akugye kama peso kwa smartphone. Kakati abawanguzi abalala wali ng'oregisteringa, gamba secretary nti nakamate. Mukama yebazibwe, ne Lukwago. Haleluya.